بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أبامي نابتشالا برونجا بطولا كل تيم بغغد لبايك إسلام ميديا مبانيرزا مبروغرام يفيولنا كنو الواليرو tuzze tuongere okusosotola ensonga ezikwatagana n'ebyobusika alfaraidhu oba almirath. Tutambula ne muganda wange sheekhe waffe Wassajja Quraish oyo nno seeka waffe wa labbaika. Nja kusaba sheekhe sebo tuwulire kuba tulaba salaamu. Bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama wa ba'd. Owekitiibwa Allah tumwebaza ebyengera n'emirembe bidderi omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Abatuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Oyo ne mukadde waffe Sheikh Wassajja Quraish atutambuza mu musomo guno ogw'okutegeera ebyobusika. Mukadde wange njagala okwebaza. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Omulimu gw'otukoledde ku programu wano amazima guli nti gukyusizza ekifaananyi. Abasiraamu abaliyo n'abatali basiraamu kyebalina ku byobusika ne sisitimu y'obusiraamu butya bwerambika obusika. Saba Allah jalla jalaaluhu Allah akwongera obulungi. Saba Allah akwongera erimu n'okutegeera ensonga zino. Mukadde wange ow'ekitiibwa tuzze tulaba ebintu bingi era kati abantu ssebo batandise okukuguka mu kiyitibwa okutematema emaali y'obusika. Era kati tubakwatako kwasonga nti amudathiru lindako togenda kugaba. Abamu kati beesuze n'okwesunga naga nti nze bwe nfune muganda bange waafa nze njitematema. Bannaayo omulimu gw'okutematema si gwammwe, omulimu gw'okutematema gwabo abaakukamu ebyo nga n'obuvunaanyizibwa bwabaweebwa nga bwakutematema maali. Sheekhe twalaba ebyobusika kyeki ne tulaba emigabo. Bwe twamala okulaba emigabo ne tulaba bannannyini migabo ne tubateekulamu emirundi ebiri ba ashabul furudh 12 ne ba alasibaati nga twajja tubatematema mu programu ewedde. Sheekhe njagala kutegeera era omumanyise nga womanyisa n'atulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media. Bano bonna betwogerako emaali bwejja nti tugijjemu amabanja tumaze n'okugijjamu ebiraamu bonna tubawa. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ba'd. Amukadde wange nkwebaza okubanga ekibuzo ky'obuzizza kikulu nnyo mu nsonga zino. Obadde otandika oyina ekigambo ky'okoonyeeko ne neesika nti we tutuuse waliwo abawuliranga mu butuufu bo bwe baba bamukwasizza ebyobugagga nedda asobola. Ekyo nno nkigeraageranyanga omwana omuto okulaba abavuga emmotoka naga nange ngisobola. Namulaba nga asikagiya bwalimono wagira naga nti ngisobola. Nedda sibe ekitebe kirina okuba. Basooke bayimiriremu okwo. Asooke bayimiriremu okwo katono olw'ensonga nti wadde nga twagamba nti bano Allah yabawa era bo bafuna balina emigabo gyabwe egimanyikiddwa. Twagamba nti bali 12 bana basajja 8 bakyala. Ekyo no kitegeeza nti Allah jalla wa ala teyasuula bakyala bamega. Eyo point njagala nnyo kugikonako. Ensonga ey'okubiri gye njagala mbeere nga ntangazaamu nga sinnagenda kukiwambuuzizza kwe kuba nti omukyala mu busiraamu yakkirizibwa okubanga akola. Amalul mar'atu fil islami jaizun. Mukyala mu busiraamu akola. Mukyala okuva waka agende mu akedi, okuva waka agende mu katale. Nga sinnaba kunnyonnyola akola atya. Tukyalinawo omutwe ogugaa akola ki? Akola. Naam Sheikh. Oba ntegeerekeka. Andi omanyi buno bukiripo omanyi walituteekamu bino ebintu. Oli ajja n'akasalamu awo. N'agamba nti Sheikh Wassajja Quraish mukyala yagiyita eri jaiz yakkiriza abakyala bagende mu akedi. Yakkirizibwa okukola. Nedda mukadde wange sinnamalayo basooke balindeko okunsala. Tugamba nti omukyala yakkirizibwa okukola ki? Olw'ensonga tosobola kubaako nakyofuga oba kyowaamu zaka oba kye bakusikirako okujjako ng'olinawo okijje ate onookijja luddawa. Yayimma okubanga wakola obanga wakisikira ze tuyita asbabul milki, ensonga ezireetera omuntu okubanga akola ki? Afuna obwannannyini ku kintu okuba nti akiweereddwa obanga akisikidde obanga akoze n'akikola ki? N'akifuna. Ensonga ebbiri ezisooka wammanga ez'okuweebwa
n'ez'okuba nti asise tulabye nti omukyala akola ki Allah yamuta ayingiramu n'ensonga y'okuba nti akola ebyo ebijja mu butonde bwe ng'omukyala ng'asobola okubifunamu nabyo obusiraamu bwamuta akole ki abeere ng'akola era abeere ng'afunamu idhan almar'atu tamlik omukyala akola ki abaako n'obwannannyini abaako ne kye tuyita obwannannyini okwawukanako ate ne mu shara'i endala oba mu ndaba endala mu mateeka amalala abakyala mu mateeka agamu tebalina kye bafuga emaali y'omukyala ye n'emaali ye bya musajja abamukozi wa musajja fe abasajja nedda fe mu busiraamu nedda omukyala alina emaali eyiye eyeyawulidde era nga yo agirinako obuyinza sina kyokka agiwaamu zaka sina kyokka baba afudde asikirwa eyo nsonga njagadde embeere nga ngitangazaamu nti obusiraamu yeddiini yokka eyasooka okuva mu kulisaayo si bwe kiri mu buyahudi si bwe kiri mukyala takola talina kyalina oba ntegerekeka obusiraamu yeddiini eyasooka okuvaayo neewe omukyala eddembe erijjudde okubanga yeefugira ekintu kye seko okumanya ensonga gy'okonyeko wallahi nkulu okimanyi nti mu nzikiriza ezimu ne mu mbeera ezimu ng'ogenze actually ne bugenda ne mu nnono nti omukyala singa afa butereevu ebintu byonna byabadde nabyo bifuuka bya mwami butereevu be batyo bakola ki omusika abeera ogwo omusika ab'omu era ne mu nnono ezimu mulimu abagira nti omwana yasikira omwana byamama byonna bya mwana ye gwe yeerondedde nedda mu busiraamu si bikiri so eyo point njagadde embeere nga ngitangazaamu kubanga nkulu nnyo naddala ku bannaffe abatambuza pokupuka agamba nti obusiraamu bwalinyirira omukyala ne bumuzza emabega nedda tebwazza mukyala mabega bwamujja ne mumukulembeza mu maaso wallahu la'alam so betugenda ku kibuuzo kye wambuuzizza abaffe bonna nga betwaboogera 12 bwabanga Allah jalla wa ala ayina gwajjuludde mu bantu ng'ayina emiteeko egyo 12 tugambe nti omukyala afudde n'aleka omwami n'aleka omwana n'aleka taata we n'aleka maama we n'aleka jjajjaawe omusajja n'aleka jjajjaawe omukyala n'aleka omwana wa mwana we gwe tuyita omuzzukulu n'aleka omwana muganda we omulenzi ku sayidi ya kita ya maama we bwe twagamba balina emigabo egikola ki ekimanyikiddwa abaffe bonna tubasimbisa layine tugaa nti gwekwata guno Allah yagukuwa naye jangu kwata guno oba waliwo bye tuteekeddwa okugoberera tulyoke tubeeko betuwa ate abalala oba oliawo bafikire ekibuuzo ekyo kiddamu obusiraamu bwateekateeka gye twaliyisenga amadaala mu Luganda kuba twagamba nti emiteeko oba ensonga ezireetera omuntu okuba nga asika ziri 3 bemba nkuzizaako emabega katono ensonga esookera ddala alqaraba okubanga waliwo oluganda osika omulinako oluganda ki awe tugenda okulaba leero ensengo y'okubiri aqdi zawjiya okubanga waliwo obufumbo oba endagaano y'obufumbo nga ntuufu bagiteekako kwakukulizo asahiha nga katona awo nga seerabidde kuba nyinza okukirabira oluusi tekibeera na mu bye tusomesa mu bitabu abaffe singa nga obufumbo bubaddewo ne bumala ne buvaawo bubaddewo mbadde mpasiza mukyala wange obufumbo ne bumala ne buvaawo mu mateeka oba kuvaawo omusajja atadde mukyala we omanye ennaku zo sheekhe lwaki ekyo nkireese nti ennaku zo tulina okwawukana kw'abafumbo okwewuunyisa oli abulawo emyaka egyo ebiri afubutuka n'ava ewaka n'agenda ewaabwe ne wayitawo emyaka egyo ebiri ogenda okuwulira nti yafumbiddwa bamugabye mukadde wange bayawukana ne bbaawe mu Bulwarabu bayishiyita bwa baltaji obuyaaye obulimu okuba nti omuntu akozesa obukujjukujju atuuke ku kintu ekitamukkirizibwa kutuukibwako mu busiraamu omusajja bw'abanga anaata omukyala waliwo process zateekeddwa okutambuliramu oba ntegeerekeka n'omukyala bw'aba anayawukana n'omwami we omusajja aganye okuta omukyala naye ate omukyala ye ayagala kwawukana na muki waliwo amakubo era n'omukyala gateekeddwa okuba nga ayitamu nga ze tuyita al-khulu waliwo amakubo g'alina okugoberera okweyambulula omusajja omusajja bw'aba anaata omukyala Allah ayina amakubo ge yamuwa era n'agigafunza naga nti at-talaqu
marratani bwoba onoota omukyala giba emirundi emeka ebiri omuto omulundi ogusooka n'abeerawo n'atula iddaye bw'omaliriza bw'oba oyagalero n'omwongera ogwokusatu tokkirizibwa ate kuddamu kumufuna illa nga amaze okufumbirwako awaki awalala ago ge makubo amatuufu omukyala mwe balina okwawukanira singa nga baba baawukanye omwami n'omusajja omusajja tasikira mukyalo oyo singa aba afudde n'omukyalo oyo tasikira mwami ono singa afudde wano nno we wajja ebyewuunyisiza omukyala baayawukana dda n'omwami ninayo gye nabiraba wayiseewo emyaka 10 olw'okuba yamuzaalamu abaana omusajja n'afa omukazi najjanga mukambwe nnyo njagala kumalira bawange bamuwadde ttalaka oluusi alina negyafumbira waki awalala alinawo omusajja awalala gyali ali mubufumbo ateredde olwokuba yafudde oyo omusajja nabonagali maanyi gange nedda tateekeddwa kubanga akola ki abanga afuna ku byobugagga ebyo kubanga yavaayo dda wabula ate era mu ngeri endala ne bwoba wamuwasizza kiro nga tonnabaako naye embaga akedinnika oba obufumbo ne buyimirirawo ne babagatta bulungi nnyo afuna ku byobugagga newankubadde tabikoleredde wadde olunaku oluki bakyala bakulu kabaluma nga bwokiwulira kaluma naye nga mazima matuufu gali nti Allah mwenkanya nnyo omwana ono bwannamwandu bwe yeetesse olunaku olumu jasigwe gwolikka abantu butereemaali kati ate ono ye gwe bataddeko ekyo bwannamwandu nga yakayingira mu lunaku bagenda muyita ow'ekisiraani ayinza okuba yasse n'omusajja ebyo byonna gwe tobipima olina obipima weiti yaki Allah jalla wa ala byabadde nalyo mu mwami byonna ebimusubyawo Allah jalla wa ala tasobola kuleka amaziga ago gagende beegatyo yamuwa omugabo gwe oba ntegeerekeka naye ate musaidi ena namuteekako edda ya myezi 4 n'ennaku mmeka ng'ali awo olindakaawo ennaku eyo yonna ekuluma katukukkakkanye n'okuba nti osise naye teri kweyagalira mu birala lindako nnyabo paka lwe tunamala ennaku emyezi 4 n'ennaku mmeka 10 olyoka obeerenga ogenda ofune obulamu obupya so mu mbeera eyo mukadde wange obusiraamu bwateekawo amadaala mubakola ki mubasika tugambye ensonga ziri mmeka 3 ensonga esookera ddala obufumbo ensonga eyokubiri oluganda ensonga eyosatu alwila walanga kye twayitanga wila yani nti omuntu abadde mudduwo n'omuta kati ng'osobola omusikira naye takusikira ensonga eyokusatu tekyaliwo esaawa eno tekyaliwo ensonga lwaki nteeka nnyesira ku nsonga emmeka omanyi abaddu ennaku zino twewuunza nnyo tugenda ne tukwata obuddu obwali obuddu ne tujja ne tubukonekitinga n'obukozi tebirina bwe bifaanaganira n'akatono era waliwo abaddu nga bakyayisa abakozi nga omuddu ayisa omukozi we ng'omuddu oli sireevu aba yalookingibwamu entegeera etali ntuufu olw'ensonga obusiraamu mu kaseera ng'abaddu we bali waliwo n'abakozi oba ntegeerekeka mu kaseera ke kamu ng'abaddu we bali walingawo ne batuyita abaki abakozi tegeza waliwo faruku enjawulo nnene wakati w'omuddu n'omuki omukozi tomulinaako bwannannyini wa innama al aqdi bainaka wa bainahu aqdi amali ndagaano ya bukozi fe mu mateeka tugiyita aqdi amali endagaano y'omulimu endagaano eri wakati wo ne wakati w'omukozi sawa azze kufumbira mmere azze kwoleza ngoye kyonna kyabazze okukolebwa mu butono bwakyo tugiyita aqdi amali bimaana n'eddembe lyemuwanga y'omuntu naawe gwenga bosi bulina bwe bukola ki bwe bukoma ku ye olina byotagenda mugamba butereevu ebbanga limala nga tebiri muki amma omuddu talina wakati wo na wakati naye endagaano inama kintu kyo akola kyenaga nti kabanga akamotoka akawaka akola byowulya gwe byoyagala biduuni mukabiri nga tolina kyosasudde obwe tuyita obuki so kati ensika yaliwo luli essaawa eno tekyaliwo ekyewuunyisa ku buddu nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omwana tasobola kubanga asasula muzadde we ne baba amukoledde ki okujjako illa ayajidahu mamlukan okujjako mu mbeera ya mulundi ogwo wogambye nti kati nze ne taata tutula ku ntebe twenkana singa oba omusanzi ali mu buddu n'omugulayo n'omuta awo ogambira muzeeyi kati tokyamanja webali kunzaala kati tokyakola ki tolina kyommanja ne maaso ga muntu tokyalina kyokola ki nkutadde nga bwe kati twenkanankana ssebo
yembeera yo ekitegeeza obuddu lyabanga ddala binnyo erituusa omuntu okubanga atali mu bulamu nti bw'omusangayo oba omuzadde omuddiza obulamu Allah naye era sekati wabaawo obulamu seko okubeerawo ng'obulamu bwe bufugibwa muntu nga bufugibwa muntu byayagala byakukola oba akussa oba akoze teryamubuuza nase kintu kyange ye yabanga embeera ekitegeeza nti nno obusiraamu okubanga bwajjawo obuddu mu mbeera eyo tetukyalina kusika kwa kika bwe kityo ate abantu bakitegeere nti obusiraamu bwe bwajjawo obuddu obusiraamu bwe bwajjawo obuddu mukadde wange bagamba civilization yeyajjawo ekyo naye obusiraamu bwe bwajjawo obuddu tewaliwo civilization yenkanankana busiraamu butereevu kale no bwe kityo tulabye nti ensonga ezireetera omuntu ziri mmeka 3 mu nsonga 3 mulimu gye tuyise annasa gye tuyite alqaraba oluganda oluganda lulimu emitendera oba lwamadaala 4 naam sheikh lwamadaala ameka amadaala 4 eddala erisookera ddala nga bannannyini baalyo bateekeddwa okusika kuliko abasika yani abasooka ku layini bakola ki bo basika bambeera kyo bateekeddwa okukola ki nga betuyita al usul tubayita bati al usul betwaliise omufumu ava babayita ba usul ensibuko ekikolo ky'omufumu ayava abo nno be baliwa be bataata ne maama abo oba kiki bateekeddwa okukola ki era wallahi bwoddayo mu aya gye watusomera wano surati nisa ndowooza 11-12 era wotulindira ku bazadde Allah nga aboogeraku wallahi Allah yakijjayo yatemaatema nga bazadde bokka be baliwo ate n'atemaatema n'okutemaatema nga abaana we bali era asigala nga badde kimu kya mukaga kimu kya mukaaga butereevu even bo omugabo gwabwe tegulina lwe gutuuka ne gubanga gubaako agwezizika mu maaso nti abo tebafuna wabula bakyuka bukyusi percentage ekyuka mu bukyusi naye era mu kusuulu waggulu eyo tugamba waliyo ne bajjajja omusajja azaala omufu nezajja omukyala azaala omuki abo nabo basika wabula bekiikibwa mu maaso singa abazadde babaawo taata ne mama babaawo singa taata ne mama abaawo bayimirira mu maaso g'abajjajja oba ntegeerekese bajjajja okufuna bano tebateekeddwa kubaawo tatulinayo katugamba nti kano Allah yakawa bajjajjadde bano we bali Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani bwe yali agamba abagaba emaali y'obusika yaga nti wa idha hadara alqismatu ulul qurba walyatama walmasakin farzuquhum min bibabanga bazze ne babaawo nga tugaba mbeera yakwatibwa ensonyi bamuleko abaddewo nga tugamba nti aya eri mansuhu bwe mutugamba nti tekyalamula aya eyo eri mansuhu teri fardha wabula mu mbeera y'okugikolerako ekolerwako tusobola ogikolerako tisinga baba bazze ne tusanga nga waliwo abooluganda abaliwo ntubula musajja ajja kuzimba omutima ekisante ekyo mukimuwe naye tebalina mugabo gukola ki ekitegeeza nti mu maali ekyogamba bwe tumala ogigabanyanga bwotero tuwa ekizambu tugabanyizaamu emirundi 3 tugitaddewo bamisikini bamulekwa n'ab'eŋŋanda bano kati omuli bajjajja bazze bakuŋŋaanye tusooka ne tugiwa bannannyiniyo tugamba bannayi jajja sheekh kinkaleese nti waliwo ate abeewa olugezigezi twajjeemu amabanja ne tujjamu ebiraamu kati ate bano ne bagamba nti bannayi nga temunnagaba naabo nabo mufune kye mubawaayo tusooke tutemeeteme Allah yasooka gaba bwe yamala okugaba nanga naye bano bwe baba bazze ne babaawo bannange mbeeko akantu mukola kiddira bannannyini migabo butereevu Allah abawadde temulina kye mukoze naye jajja oli newankubadde Ssebuggwe mutabani we yeyafudde naye naawe olina kitaawo oli wali baako kokola ki k'omuwaayo olina omulekwa waali akantu kokola ki farzuquhum min ngenda kubuuza ekibuuzo tulina abazadde olwaleero abaami basudde nnyo obuvunaanyizibwa azaala n'akwata abaana n'atwala ewa jjajja era n'ogenda okutunulira mu bulamu bw'omwana nga taata taliimu mulimu jjajjaawe jjajja yalimu taata yasuula awo omwana ye n'agenda mu bibye bali mu bibanda bali bagenda mu bibira bali eki tayagala kuwulira jjajja n'akuza omwana amusomesezza mu bugubi
namuwa buli kimu mwana atuse ku university mwana asomye jajja ataddemu essente mwana asomye obwalooya avuddeyo emirimu agifunye ne faamu agikoze sente ziweze Allah amujjuludde tuwadde tuli awo mu kaseera k'okutematema emigabo nga taata ajja taata tumuwa omugabo gwe naye njagala nakano okawulire taata tumuwa omuki omugabo gwe tetulwana naye kuba Allah ye yamuwa sife twamuwa teyamuwa nti lwakuba buvunaanyizibwa bwakola wallahi Allah yamuwa fa'alu lima yamuwadde omanyira kyata koliko kawonyeeko twayitirizza nnyo tteeka amagezi gaffe agayitiridde mu ddiini fwe twagala tulamula tugambe nti yadde Allah yamuwa naye mutunulire embeera tetujja kumuwa aledda Allah ye yakola ki yamuwa Allah kiyamala okugaba nze sikigabulula ogwo simugabo ki wabula ate jajja oli baba yazaala taata ono naye Allah ayinawe yamuteera wano yamuga nti yagamba omuga nti anta wa malu kali abya jajja ayinza okulaba omugabo akamala okugaba naye ekivubuka kino onedda nagikwata yonna bwati ejegeza jajja tumuteekateeka butesite jajja linda fekoli kasatu malo omugabo gwe kyonna kiwambe kubanga ye ne anta wa malu kali tetujja kukubuuza mukadde waffe fenga abakwasa amateeka tetujja kukubuuza kubanga ne bwoba osazeeyo kennyini mutwalirako tetujja kukubuuza byonna bibyo ye ng'akwata omuki mu mbeera eyo gy'oyogedde omugabo gwe ng'akukola ki ng'agukwata ati sebo mbadde kukolera emirimu gyo gyonna nze ngikoze kati nange kankole ki omwana nnumye nnyo emaali ngenze nayo iye muzeeyi sijja kuwa kwadde 10 bannaye baseeka mu ntaasa gwe n'ekitaawo mwenna muli maali gwe emaali eyo gy'obadde tubakuwadde eyo yiyo naye naawe kennyini nga tukugaseeko naye mu kutematema tukwasa taata ffe tukukwasa gwe mugabo guguvudde mu maali ya mutabanyi we mutereevu namushigena mu maaso so tugambye nti omugabo ensonga ezireetera omuntu okusika ziri 3 nga mulimu oluganda ne tulaba nti oluganda olwalimu emiteeko emeka omuteeko ogusooka al usul bebaki bebazadde ensibuko omwana omufu gy'avaamu omuteeko ogwokubiri al furuu abava mu mufu abava muki abava mu mufu abo nno betuyita abaana Allah yabayita waladu yakuŋŋaanya n'abayita waladu abo nno be babanga we bali nabo bateekeddwa okufuna abaana bamuviiramu ddala ese kakatwa kuno kukatangazeemu abadde babatematema aya za Qur'ani eziri mu surati Nisa Allah yakwesanga ennyo ekigambo inkana lahu waladun abantu bano sheekhe njagala bakiwulire nga kiva mu ggwe ndibo batematemawo nti mwana ate abamu ne bayita na mulenzi mukadde wange okutangazaamu ekigambo waladu mu lulimi oluwarabu kitegeeza omwana gwozaala sawaun dhakarun am untha mwana abeere mulenzi oba muwala mu luwarabu ekigambo waladu kitegeeza omwana mulenzi oba muki oba muwala era yensonga lwaki Allah yagamba nti inkana lahu walad bw'abanga alinayo abaana oba omwana bw'aba alinayo omwana sawaun omwana mulenzi oba muwala oba bangi Allah yakuŋŋanyiza mu walad oba ntegerekeka then naye buli bekikyukamu nti beeyongeddeko obungi wabawo era ebikola ki ebikyukamu kati nno wano wenjigira ne ŋŋamba nti abaana be babanga we bali bateekeddwa okubanga batwala ku maali ya taata waabwe teri abazeeza okujjako nga bagudde mubiri bye twakoonako ebiremesa omuntu okusika ezo nazo ate nsonga ndala mawaani irth ebiremesa omuntu okusika nga twalira bila ikhtilafu ddiini okwawukana kw'eddiini oba sababul qatli okuva ensonga y'okuba nti ye yafuuse naye wabanga tewali ebyo omwana ateekeddwa okuba nga afuna ku maali ya kitaawe teri amwekiika mu maaso kati tulabye sayidi eri omuzadde waali n'omwana we bali kakati waliwo abalala abajjaawo eddaala eryokusatu kugwako ab'eŋŋanda al akhwat abali ku stepu y'emu n'omufu oba ntegerekeka mu maama ne mutaata waliwo yayema al akhwa ashiqa bagatatata al ashiqa kitegeeza nti mugatatata ne maama betuyita akhu shaqiq gwe mugatatatawo ne maama we yasookerwako kati abantu abo bonna nga muli ku ddaala lyerimu tugaba bali mu muteeko gwa kusatu ddala lya kusatu bayinza obutafuna abo basobola obutafuna tugambe amadaala abiri agasooka erisooka n'eryokubiri bo bateekeddwa nga bwe kiri nti ago amadaala abiri tegawasibwako omufu tasobola gawasaako oba ntegerekeka
kasobola kuwasa bakadde kagenda kuyambako nti agamadaala abiri tegakkirizibwa kuwasibwako ntegerekeka bengeri gigatakkirizibwa kuwasibwako tebasobola butafuna ku maali ntegerekeka ila nteri kibaziyiza kufuna ku maali kuba tosobola bawasaamu oba ntegerekeka eddaala eryokusatu tosobola kubawasaamu naye baziyizibwa gana amadaala abiri kuba bo bagabeddwa bamaanyi bekiikiddwamu abazadde n'abaana butereevu nti abazadde be baba nga gye bali sayidi eri abazadde nga gye bali ku sayidi eri eno baganda bwe tebafuna oba ntegerekeka bazadde bo nga webali baganda bwe tebafuna naye ate nga bazadde bo tebaliiyo muganda wasobola okukola ki ng'abaana webali muganda wasobola okukola ki kuyingirawo singa nga tewaba baana balenzi omwana omulenzi asobola okwekika muki mu Oluganda waba abaana abalenzi abooluganda nabo baba bavuddemu abazadde tebaliiwo naye waliwo omwana ow'obulenzi abooluganda tebajja kusika oba ntegeere naye wabeera omwana wa buwala batekeyo ku ssuubi awo essuubi likola ki wano nno weŋŋambira ab'eŋŋanda abajja ne beekiika mu byobugagga by'abaana muganda wange yafudde ekyapa kiri luddawa temujja kuzanya mu byabugagga bya muganda wange asooka omanye eddala mulamu sooka omanye eddala ly'oli nga tonnabakkaayana wawooli kitaawo waali omwana w'omufu omulenzi waali kiki ekikkaayanya aso emaali tolina akuwadde ekikumi oba ntegerekeka lwanirira ku protectinga maali nesigala emaali eno bannanyini waayo bagitwale empeera zo ziri wamu empeera zo zifune wamu oba bwe banaasima banaakuwaako bwe bana abasime balikuwa seka idhan naam akadde katwala kanti ndiggwa wallahi ebintu bino ndowooza nja kwogeramu ne bakama bange programu neetaaga kuwa ssaawa namba kubanga wallahi amazima gali nti atwala okola baika Islam Media abadde atandika okufuna ekinyusi obudde ne butuggwako Allahu akbar nja kusaba bakama bange bwe mubanga nammwe mutulabe ku lutimbe gaggadde programu eno yeetaaga obudde tugisesetula okugijja mu dakiika 3 tugize mu ssaawa ti ssaawa no ssaawa nnamba etumala ne tubaako tusobola okutuuka era abatulaba ku lutimbe mbakakasa nti ngenda kukola omulimu gw'amaanyi mu bakama bange programu eno edde ku ssaawa emu tusobole okubeera nga ensonga zino tuzigaziya mu kuzitemaatema Sheikh Quraish mu bigambo bibiri njagala onsibulire abatulaba ku lutimbe gaggadde mpozi nja kumaliza ne bentera okumaliza nabyo nti ayagala essanyu n'emirembe mu dduniya muno amanye nti muddu amanye kikyali rahima Allahu muri arifa qadra nafsihi Allah asaasire nnyo omuddu amanyi ayemanyi ategeera wava ne wakoma al abdu abdu omuddu muddu warabbu rabb n'omulezi muki mulezi warabbu yatasarrafu fi abidi ate omulezi asalirawo omuddu we kyaba akoze eki abayagadde falyarudha al abdu bima qasama bihi rabb muddu asiime mukama we kyeyamukola ki wallahi ajja kuwangaala bulungi naye anaasimba ekkuuli abeere ng'akola ye kyawulira kyayagadde mbu walabe obwenkanya oba asitule emisanga gitwale mu kkooti nga gyasuubira okufuna obwenkanya talifuna buweerero ku nsi kono wadde mu ggulu wadde ku akhira Allahu akbar ebigambo byange mukadde seka bigambo bizitowa saba Allah jalla jalaluhu Allah atukuume nga tuli baddube era naffe Allah atumanyise tuli baddube tutambulemu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala abadde batulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media tusisibamu ensimbi baganda baffe aba Labbaika Travels abo bakugu mu bya hijja ne umra genda wali ku Cham Towers kizimbe kye kiwanvu room 221 221 ugende bakole ku nsonga ze za hijja ne umra yaffe ya December eyengedde tusobola okutambula nga abiri genda otekeyo akasente busente butono nnyo ate nga ennaku zijja kubeera nnyingi mu bifo ebyo ebyekitiibwa genda ku Labbaika Travels otambule n'abakugu mu bya hijja ne umra tubadde ne baganda baffe aba Ainu Shams Islamic Center era nno essomero lyaffe libangula baana mu nsonga z'eddiini gw'oyagala omwana anaakugasa mu bulamu buno obweddyo n'obulamu obuddako genda ku Ainu Shams Islamic Center omwana we babeere nga bamukuteekerateekera mu mbeera esinga okubeera ennungi nga bamuteekateeka ku Quran ne Sunna tubadde ne baganda baffe Halk Media Uganda Limited abo nno bakugu mu printing genda wali ku Nasa Road ekizimbe Printers Arcade omwaliro ogwokubiri edduuka U9 bakwasaganya ensonga zo zonna ezikwatagana ku printing bakubire ku amasimu wegali awo buli kitongole yetwogerako essimu weriri awo bakoneko tubadde ne baganda baffe aba Iraj Charity Foundation abo baana balenzi baana bato
bewaddeyo okukola omulimu omunene ogw'okunoonya obuyambi okuva mu babulina okubutuusa ku abo abateekeddwa okubeera nga babufuna. Gwayagala obuyambi butuuke ku bantu abatuufu, genda wali eri ku Benda Plaza Erisa Road ekyebando, obeere ng'otambula ne baganda baffe abo aba Iraj Charity Organization o Charity Foundation. Enamba zaabwe weziri awo wansi, bakoneko essimu oyongere okubeera ng'oyogera nabo bakutegeeza ebisingako ku ebyo. Tubadde ne baganda baffe abakyala ab'obusiraamu aba Be Well Therapy, abo nno bakuyambako okutemeratemera biki byoyitamu, depression, oli depressed, oli stressed, oyinawo ebizibu, oyagala kutegeera butya bw'onaatambuza maka, oyagala kutegeera butya bw'onaakuza abaana bo mu mbeera ennungi, genda mu baganda baffe abo aba Be Well Therapy, ojja kubanga services ozifuna. Omuteesiteesi eri omwanjuzi abadde Imam Bilal Kitimbo Uthman wano ku Labbaika Azlam Media. Tubaagala nnyo, saba Allah jalla jalaaluhu Allah abakuume. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.